Buterevu tukomye oli kuchenda munana katonyeze musanvu era ngoli mu program yonne nganzi muwanguzi tawanika twebaza katondo y'omwesi gwatuwadde ekisa mikwano Prosper Junior School Dan Boarding abatusako program ya feno era nga bobo betaaga enamba z'essimu ku 070 978 435 oba 0392 964 930 ogena kubanga obasanga ku Kinnabweru awo ku kisaawe ojja okubanga obasinkana katugende maaso n'omuwanguzi waffe akaseera kaffe kadduse masimu time ya masimu naye kamumalirize mu dakiika 5 zokka atumalirize kama cha byonna nga bwabize abyogera Katonda kyasinze omukolero lwaliro akola obulamu buli butya kama nansumulula naye nina n'omwoyo gw'eddalu byonna nabinsumulamu kati bwe nategeera the basis and the foundation ekindeeta emutundwe nentegeera nti sizze kulaba musumba yenna lumu nawulidde obuuzi nga ningamba genda otuule ne musumba Tom azze kunoonya nze ng'era njagala nkwateko nga ngamba omusajja singa just anteekako buteesa emikono nempulidde obuuzi nga ningamba ddayo otuule yazze kunoonya nze nenzija kati nga ngamba Mukama I've surrendered to bring you fame. I desire your name to be praised. Nga mugamba God, even if my world falls now, I will stand and say, above all, I live for your glory. Nga I confess it so much. Nentayaka ngo mugamba, come live in me, come and breathe in me, so that I may rise. Nga nina ennaku nyingi. I could not even afford knickers, even a bra. Nga I didn't have anything at home. I could not get anything. Nensalawo nengamba sigenda kuyenda sigenda. I left buli kimu kyonna nga Daniel osoma Daniel chapter 1 egamba Daniel we yasalawo ne yeeyawula n'agamba I'm not going to defile God. Mukama se yamugamba Daniel, since you've been my servant, you know where they've taken you. God favored him. Buli weeyawula n'okola omulimu gwa Katonda he favors you. Nengamba God, I'm going to stand to bring you fame. I've surrendered your name to be praised. Mukama n'aloosa omuntu ekirooto nga baali bansiba mukomera nga ddene nga nina cases nyingi nnyo ate omuwala yangamba nti nga buli lunaku basiba banteerangayo emisango nga mbonabona nga ndi mukomera n'abasibe bangi naye nga nze kyasinze okubonabona nti lumu jjaaji n'agamba nti kooyo okulaba omuwala ono ng'abonabona era musumuludde era siriddamu kukkiriza musango gwonna gwe mundeetera nempulira physically mu buliwo ng'obulamu bwange busumulula nga n'obwongo bwange bukomawo nga nsobola okukola byesinali nga sisobola kukola bwe nali nga nina gye naye nsabira nga sinaba kulokoka ng'obulamu bulungi kati bwe nenyika nnyo mu Katonda buli kimu kyonna nekisiiminga nga ekiwaseninga n'atengera Mukama yali ampa ekirooto mbu nga nyimiridde nnyo emutundwe n'ekitabo kyange nga nyimiridde nnyo ku mulyango nga ntunuulidde Pastor Tom nga nkaaba amaziga nemutuna neŋŋamba nebyabalokole tebikola nga nkaaba nga nfuluma Pastor naŋŋamba Judith ogenda wa naŋŋamba nkumanyi naŋŋamba ngumiikirizaako nnyo mukwano gwange nkwegayiridde kamala okubuulira enjiri nenvayo ku ddo nenzija nentula mu maaso mu buliwo it happened to me najja okusaba naye ate nga size kunoonya musumba Tom kubanga nayingira gate nga nkaba neŋŋamba Mukama you're all I have. Bonna baneeganye including my dad bonna bagaanye nenkaaba nnyo nentula nga njagala mulimu ate nga niko omwoyo gw'okugaanibwa n'okuwayirizibwa baali bampayiriza nti nina omuntu gwe nawo obutwa afe anti wange nabbye sente miliyoni 4 nga byonna bindiko cases n'endala kuba mwala yanyumizanga nnyo yaŋŋamba nti gwe cases zo ng'ezisinga za ddogo nga baali bakusiba kuba yaŋŋamba nga wobanga osaba weebaze Mukama tonakyo omusaba ntuse mama bamasimu munyambeko kati nikuwadde eddakiika 3 zokka kati bambi musumba Tom mbuliwo nekihappeninga naye nga era sizze kunoonya ye ngamba kangende nsiga ensigo nzireyo waka mmaze okusaba I found peace in my heart nengamba God sente zakuleetanga mu kusaba wazijjanga wazo sente nagambanga abeewaka wange bwembeera nti ngenda kunoonya mulimu nga bampa sente nga nzija wano
ngira wenzeli nga bangamba to we have to be successful ngira mbagamba ye nengo obusibe bwe nali ndiko nga I could not work ngira ngamba do mad people work, do people who have this thing work ngamba kitegeera mangu na kitegeera nenga nagenda ku mulimu I'm going to waste time mu busibe mwana wange nga mukama yakuza magezi kati musumba to mumbuliwo okuhappeninga nengena nempa obujulizi ngera mangu real quick nga njaganzire ontule nakwata ku mukono nangamba ngumikiriza muko paraphrasing kyayogera mu kyoto ngumikiriza muko munanga abantu bamaze okusaba jangu ndabe mu office waggulu kati nenzije okumulama ngera manya agenda kumpa mulimu ngera I was imagining a lot of things ngamba maybe he's going to tell me that I'm going to take you out nangamba I've called you kusabire wetwasaba mukama nagenda nga ayogera mu buliwo kiri ekiroto ne reflecting like the reality nagenda nengenda obulambu bwange butandika okukyuka nenkitegeera nti tujja waneno okukungana. It's not all about muzimu genda naye understanding the finished work of Jesus Christ on the cross and deeply rooting yourself in him. Kubanga musumba bamugamba genda otendekereje mu majje tuli mu somero. When you misbehave you're either killed or they discontinue no daye waka. So you have to submit, orders are not discussed. You have to obey the spirit of the living God. Mbubuli kimu kyonna kyakugamba ngamba orders are not discussed. When God gives you an order you do not discuss with him because he brings it with a what? A payment. Ate mu majje bakola batya? Mu majje when you misbehave mu training bakuta oba ogavaamu. You either be killed or ovaamu n'ogenda. Kakati gwe kino bwajja ne mutundo misuma tomu kama ya mugamba atendeke jeri ebiseera ebyoluvannyuma. Kati nentandika okukirowoozaako nyo nengamba kale tulijje nengamba naye why would I even cry? I acknowledged amaanyi ga Mukama Katonda kuba bwe nayimiranga ng'abantu tusinza Mukama ne tugamba otujje wala. Of course agenda kukujja wala. He's going to make you reach where you're going. Mukama mwesigwa and that is his nature. We nentegera that we come to confirm and acknowledge his greatness in the land of the living and to walk in it, but above all to be a witness in his finished work. Nendekerawo going for counseling nembivaako nengamba I will never go anywhere to be counseled. Wabula let me understand the word, let me continue to understand. Buli otegera ekigambo kya Mukama Katonda kitandika okussa mu bulamu bwo, it begins to make sense and to breathe in you. And whenever nentandika kati ogambanga Mukama let your will be done. Whenever you acknowledge the will of God to be done, the will of God in heaven is good. Mulimu okusumulwa, okutewa, okuganja, buli kimu. You acknowledge it deep in your heart. Then acknowledging his will, then the Lord's will indeed came and manifested. God is really manifesting. Mukama nansumulula. Mukama nampa ekisa n'enzirayo gye nali nyenderanga okubuulira enjiri. Mukama nampa ekisa ekigambanga baganda bange Mukama mwesigwa. Kyonna ekyatuukawo ewaffe I stand and smile kubanga I know the one who called me and I'm sure persuaded I forgave. Bwe nasonywa emizimu gyonna nendekera okugiroota egy'abafu. Ngamba lootanga nengamba yekike nnyo I'm alive they are dead kambaleke so kuleke abafu bano wabakubanga nga bwe tujikuba emizimu nga nyonyo nga tegigenda mpaka Mukama bwe yajja nagamba soko osonyiwe nensonyiwa nengamba kuli ku mutima nnyo bajjajja bange kubanga nawiranga nnyo ekiringa nga masinga nkula nagenda singa masinga nkola singa omulimu gwange mulungi nagenda ku NTV ne banyima era kesisiye ng'ebintu byange bigenda okapeninga n'obalaba nempulira obusungu nengenda mu Sorority Flying School ng'omuntu anyumya ne bulungi ne batampa nempulira obusungu ne when I forgave bona they disappeared up to today. Abafu bagenda nga tosumuludde muliro nati bagenze kutikako mikono nedda kusonyiwa ate nga nekira kyena realizing ati Mukama mukunsuma when God delivers you he reveals his work to you nentegera nti
olutalo mzee yatugamba nyumira olutalo nengamba nina okunyumirwa. I'm not going to tell the devil don't come. He's going to come because naye akola mulimo gwe, still kill and destroy. You will continue to see him, but then how are you handling? Nengamba myself, nengamba I have to stand and fight. Nendo webali bampa omulimu nga ngina signing contract yange nendota abafu nga bantuzi nga banzizayo mu kyalo ewaka nenzukoka nensmile nga nengamba God nedda abantu bawo obujulizi ne bagamba nebifa nze tebijja kufa nenyimirira nenebaza Mukama Katonda mu mutima gwange nenkisazaamu nga nkozesa ekigambo kya Mukama. I went, I signed my contract, buli kimu kyonna nengamba devil whether you want to come in style nengamba ekisooka toyina amaanyi singa wali oyina amaanyi wandibadde tokozesa nature ya Mukama Katonda n'ebifaananyi bye yakola kolayo ebifaananyi ebibyo. Musumba Mukama wabanga teyakuleme Sitaani wabanga teyakulemesa kwatula bulokozi talina kyasobola kukola. Totuuse kubuulira njiri ekizibu kakati awo Mukama na n'ogenda mu contract nengisayininga ngera emizimu girwana nenjigamba I've given you mandate, fight, you're doing what you're supposed to do, let me also do my part. I acknowledge the presence of God in this. Buli oyaniriza okwagala kwa Mukama mu mbeera omanyi tubanga abali mu rest kusomero nga abaana badduka waliyo eno relay gye bagamba mbu odduka olina omukwasa kati Yesu aba alindiridde ogwo omuti ogumukwase bw'ogumukwasa bwe bati adduke mangu you win. Whenever you take away your will amagezi go okumanyako notegeera nti it's not all about bandoganyo benebase nabo but it is all about him being new in me and letting him control. Mukama atandika okukolera mpola mwana wange. Kitiibwa kiddire Katonda. Amen. Olwaleero omulimu ogulina? Omulimu ngulina. Wafunye omulimu? Nafunye omulimu nkola. Nate Mukama antaddeko okuganja. Mukama agenda anyongera ebirala. Natuula nnyo omwaka mulamba ebintu ebisinga ne binneerabira. Omulimu gwe nafuna nga mbanga nzijjukira ne ngamba okay, this is the language they use. Mu bintu ebimu tulina okubeera patient. By the time he pushes you where you want to be nga togenda kuswaza erinnya. Mukama Yesu ayagala nnyo to represent him naye ng'omurepresentinga bulungi. Nga tasaaga mambo bannange ntaddeyo musumba jjejje naye ate akyalinamu obwenzi akyalinamu okuba akyalinamu kinedda. By the time you stand and get that flag high nga toyina kyakunenyezebwa nga you do not have any condemnation, so we surrender to him to leave him do his work with patience. Yeah. Amina. Mikwana abalungi oyo abadde mukyala Namusoga. Naye Mukama yampa erinnya lye bayita muwanguzi. Nankyuse eyo through a dream na confirming. Kubanga yampa bina ngamba londako mirembe ne muwanguzi. Otegedde engeri Katonda gy'ayogeramu. N'otegeera instructions za Katonda. Amen. Katonda n'abanga kwegamba. Sikyalina kyenziza akaseera kankaako kaddusa emisinde n'endoza engalo n'akaluulu. Twagala kubanga tubisitula waggulu nga tubiddiza Katonda obudde bwokka bwe butugoba wano naye twebaza bwebaza ekisa kya Katonda. Amasimu sisuubira tunasobola okugakwatako olwaleero lwakadde kale amasimu nga 2 Halo. Banange mwanguzi waffe Judith. Yes. Kwe Mukama yeebazibwe kale kuwangula. Amina. Ono Stella Joy Miracle Center. Banange God is great. Amen. Mukama yeebale kusumulula. Era twebaza olw'amutu. Mukama akutuweera omukisa. Amina. Era twebaza omwoyo omutukuvu akutuleetedde. Amina. Pastor Jijja nebaza Mukama olw'omuwangu amalala. Pastor Jijja amalala nange najjange mutundwe kabandabe nayambadde ntya. Nange nebaza Mukama nti yansumula bannange byalina amalala yeeweyo Katonda ajja basumula kwanze yammala nange kati ndi mukaka. Amina. Audience ye talabika naye nga gw'ogyewulirira. Allo munnange. Mukama yeebazibwe musumba. Awe bwekitiibwa. Amanya nze Sylvian Frank Ezana.
nebaza mukama olw'omuwanguzi oyo nebaza mukama kyensinza okwebazizaamu mukama eyalowoozanga nti abalokole eddiini y'Abaganda kati ate mu Baganda mwennyini mwali mwabuulira enjiri ekitiibwa si kya mugama bampeera omukisa. Amiina. Asembayo bannange wangi. Allo awe bwekitiibwa. Kakati enamba nagifunako mutundwe. Kakati maze nsobola kubuuzaako. Ojja kujja ku reception maama, nja kubanga mbikuwa. Nja kujja ku reception yakadde kadduse nnyo. Ono agambye atya abali ku online church bagamba naye mukama yeebazibwe nnyo olw'obujulizi buno emirundi mingi mbadde neegombesa abantu abajja mutundwe nga ndowooza maybe ebintu became easy. Suzanne Sweden bannange twebaza bannaye katikati ali ku kyolwa leero ndowooza tukawulidde era simusitopinze ndowooza obujulizi bonna bumazeeyo. Ekitiibwa kya mukama. Mukyala muwanguzi Michelle ku akaunti ye ya Ono Juice akuguliddeyo akadomola kamu era bwe tuva wano ogenda kundaba wali eri ku kantini gwokejjireyo mu feva gy'okaagalamu. Wangi munnange. Halo bane bwe nkuwa kyansi gikozese. Amiina munnange. Ologambye mukisebulenga ye mukwano. Kakati nebaza mukama ku lw'omuwanguzi oyo nakyengiseemu tulina okulwana nabyo nga tetussa mukko okutuusa nga tuwangudde. Mazima mukama bawomu. Muwanguzi munnange emyaka bagibuuza oyina emeka? Nina emyaka 25 njiwaza nga 23rd of March guno mwaka myaka gigi 25. Okay, glory be to God. We bali kuwangula nange mukama. I pray to heal me complete, especially pride and unforgiveness. Olaba abafuku esibawo n'obakutula naye nga tebagenda. Wangi munnange. Mukama yeebazibwe. Awe bwekitiibwa. Amanya n'eddoboozi ambasada Diana okuva e Bulenga. Kakati nze kyembadde njagala okubuuza omuwanguzi waffe yeebale kujuulira mukama nayewe. Waliwo we yagambye nti waliwo omuganda we yazaala mu Ggundu ye kateewaana mumanyi ekyo bategese ekikwata kya naye ono ng'akyali muto. Okyali muto nagwo n'akikwasaganya ekyo ekya incest eyayingira ewaka eyayingira Musumba. Nowadays nina ekintu kimu nze omulokole I just have to stand and let God use me. Because he's respecter of no person. Agena kuwa amagezi. Tatagamba mbu mwana mutombo. No. Yagamba mbu buli amukkiriza. Kati ogenda kikwata otya munnange ekyo mu family? Ngenda genda mbabulire enjiri. Mbabulire amazima g'enjiri. Kakati ojja kusooka oleete muganda wo wano. Naye ategeera amaki? Amazima. Bategeera amazima baleete mpola mpola osobola ebintu ebimu tebiyingiramu binza okusensula buleeti naye asooka ategeera ekibi kye baakola. Wangi munnange. Allo tukumaze. Wangi munnange. Okyamuza omuwanguzi waffe yamaliza okusoma bulungi nafuna n'omulimu. Namaliriza na graduating ne second class upper honors nkola ne Prudential Insurance Limited nkola. Asembyeyo. Hallo mukama yeebazibwe. Awe bwekitiibwa. Ekibuuzo kyange kyembuuza yajagala bwe nababuulirako ku njiri. Okay. Ndowooza ebyabadde ajja abyogera ewaka obaddeyo nobabuulirako ku njiri. Musumba natambula nga mbulira enjiri nga sometimes nyimira kukuba okubira ababoda abadde agamba ewaka abewaffe enjiri gye nali nsobola okubabwira yalinze kukyuka
nze kukyuka nakwega nabyembadde nkola kuba batukese ne bangamba ekitegeeza kituufu musumba otomu akola nze okukyuka kwange ke kwababulira enjiri naye ng'ebigambo byange tebasabbiwulira kubanga nabo balokole buli muntu aba mulokole paka ng'ozze waneeno ne bakuteekamu kagunde okupimapima which level enlightenment mikwana balungi munzikirize kasita omuwanguzi tumuwadde akadde n'atubuulira ebibuuzo manyi obadde na bingi ebimu omwoyo omutukuvu naawe agenda bikuddiramu naye mu ddakiika zino njagala oteeka emikono gyo mu kifuba kubanga tetugenda mu njiri egenda okubanga ekusumulula teeka emikono gyo mu kifuba eyandyetaaza okutwala yesu okubeera omulokozi wogamba ayi mukama olunaku olwaleero nange nkomawo gy'oli era nga njatula n'akamwa kange nga nkukkiriza mu mutima gwange tiwafa n'ozuukira era nkwatula okubeera omulokozi wange neŋŋamba nti ndokose gy'amannya gange mu kitabo ekyokufa ogawandiike mu kitabo eky'obulamu oli boyita abalonde bo mbeera omu kwabo kwebaza mukama kubanga ondokodde amena kale tusabire kusaala mu ddakiika emu yokka amena. Father, in the name of Jesus, I want to thank you so much for your children, for the ones you died for, King of Glory. I want to thank you so much for the gift of life. I want to thank you so much for revealing the truth unto us, King of Glory. Father, I pray, King of Glory, as we continue to know you more and more, King of Glory, may you make manifest your name and the power of your cross. Kabaka tata tusumulule mukama, sumulula buli omu yenna mukama awuliriza ekigambo kyo Katonda wange mukama, nga buli omu yenna akweganye ne ate nga mukama bano bo bakkiriza okujja okunoonya amaaso go mukama mu ngeri in different areas mukama. Father, may you respond to them for the glory of your name. Kabaka tata mukama, may you continue okutujjamu buni mpisa z'ensi zonna kabaka tata otusimbe tusobole okugulumiza erinnya lyo mukama n'okukola omulimu gwo mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Amina. Mikwana abalungi Katonda abatwagalire atakuumira mpeera akunkuumire akayimba ako nako kakunyumire eyalama abateeyiso yonna gye muli mukama abanjagalire. Nsigadde ndi Juliet Juko Jeje wamu n'omuwanguzi waffe Judith Namusoga Mwanguzi. God bless you. Welaba. Yebadde program omuwanguzi tawanika wano ku 98.7 emmere y'omwoyo ogwo ng'ebadde kutuusibwako Prosper Junior School bakafulu mu kusomesa abaana balina daycare nursery ssaako ne primary nga basangibwa Nabweru okumpi n'ekisaawe.